Wuno Kadame yafukamizza Omuwarabu n'amwetondera. Muno mwe beeyogereza ebyekisiru ne balowooza nti okutuwa emirimu baffe okukola mu mayumba gaabwe batuyamba buyambi. Mumanyi nti tulina babboosi abo nga akirabira ddala akuyamba buyambi gwe okuba nti omukolera. Mukwano, mama nga yeeyogeza ebyekisiru ngenda kubazannyira akatambi ka mwana muwala naawe omwewulirireko. Naye nga tetunnaba kweyongera mu maaso munzikirize mbanirizeeko era ng'enkola ya wano weeri nti tusooka ne twebuuzaako mbabuuzaako bamikwano wonna wonna weewangaalira okubanga olaba vidiyo eno. Mukama nsuubira nti akukumye bulungi nanga nkumye bulungi weewaawo era ndi mu kweteekateeka tahiya ngenda ate mu evening service. So nkusaba mukwano we gubanga gwe mulundi gwo ogusoose okuga ku kakyano kano gwe just not eno kyano yabankuba kyeyo. Ate mukwano teweerabira munnange kubeera ate nga osubscribinga n'okulayikinga. Buli w'olayikinga video ate munnange kikiyambako okwongera okutambula. So nsaba ddiya ka video kampeere like ate tube nga tweyongerayo amanya magi nga bulijjo. Guno omukutu Magi Kyeyo Initiative Uganda gwabankuba kyeyo. Tuyisaako buli message yonna eyankuba kyeyo. Ani alina obuzibu, ani yeetaaga okuyamba, ani yeetaaga kusaala, twetaaga okwewa ku magezi, kaakati nno ddagala ki, kaakati byonna nga wobimanyi ebinyigiriza bankuba kyeyo ate n'ebitusanyusa ojja kuba nga obisangako ku channel eno. So mukwano wobanga otwegasseeko oba tokoze ensobi era tokoze era. Katweyongereyo mu katambi ka mwana muwala katusooke tukaplayinge. Ayogera mpola mpola naye nsabye obenga okawa obudde. Mwana muwala bw'aba ayogera toyinza na kusteebereza nti kye yakoze ayinza okukikola. Naye Omuwarabu tumumanyi yeetaaga kibuli. Omuwarabu yeetaaga kkaliramu. Omuwarabu teyeetaaga kutiitiira. Oyina okuyimirira ng'omukazi n'otakkiriza kumanyiirwa. Katugende mu katambi sijja kulwawo nnyo naawe obenga mwewulirako wabula tovaawo ate tukyeyongerayo ddala mu maaso. Anti nze omukazi wa wano lwe yaŋŋamba mbwanzizaayo ku ofiisi aleeta mukozi mulala. Yansanga mu lumu yange ng'oludde nakoowa dda. Nga mmaze opaakinga ebyange nninda yaŋŋamba yella. Olw'okuba nali njasizza ekikopo. N'ayomba bingi n'aŋŋamba nkuzza ku ofiisi tuleete omukozi omulala. Obwongo ne buŋŋamba munnange bayika baali bamutumya dda ng'olwedde waali nze n'empaakinga ebyange. Olw'okuba yakiŋŋamba n'ensirika mwe baanammwe ndi musirise nze nina empisa nabo bakimanyi nina empisa soogera. Muve ku bino bye munda wano byenjogo wano soogera siseka no we. Kati yalowooza bya bulijjo. Bwe nayingira lumu yange namulekaawo ng'ali mu kukola bukofi bwe mu ffumbiro. Okuva mu ffumbiro paka mu lumu yange nkubawo olutalumu. Kati nampita yalaba simuyitaba najja. Ngenda okunsanga nga mmaze opaakinga ne zipu nsibye. Nambuuza ki ne mugamba oŋŋambye onziza ku ofiisi. Kati maze okwetegeka. Simanyi oba okuva mu lumu yange okugenda oyita bba yakubawo entammeka mu busekendisi omwami yali antuuseeko. Ambuuza kiki ekigenda ba. Mugamba munnaye baŋŋambye mwafuna omukozi nze munzizaayo ku ofiisi. Okwegayirira kwali wano. Okumbuuza kye ngenda okulya olwo lunaku kwali wano. Okuŋŋamba yebake ng'obudde bukyali kwali wano. Okuŋŋamba togolola engoye tugenda zitwala ku ddobiki mwe. Omuwulidde mwana muwala omufirisuuti buli lwakugamba nti ngenda kukuzza ku ofiisi oba kuzza Uganda n'okuba amaviivi ku ttaka. Okiwulira n'okuba amaviivi ku ttaka. Mama I'm sorry tonzizaayo nsonyiwa kale nja kukola bulungi. Mukwano agenda kumanyiira. Agenda kukozesa. Mpaka emyaka egy'ebiri we ginaggwako. Nga buli kookola kugamba nkuzza ku ofiisi nkuzza Uganda. Agenda kifuulira ddala oba ng'ekyokutiisatiisa oba ng'akamanyiiro. Buli mukama wo lwe yeekozanga ngenda kuzza ku ofiisi simanya nga nkuzza Uganda mulage nti gwe okyasinze n'okwagala okudda ewammwe. Agenda kukyogera omulundi ogu tagenda kukiddamu. Naye bw'anaakyogera n'okuba amaviivi ku ttaka
n'okuba amavivi ku ttaka agenda kumanyiira ggwe ojja kutuuka n'okuba nti omusaala gwo akugambe tewali sente z'omanja tugenda zigulamu tiketi balina olujoogo omufirisuuti muntu nga ggwe era kyova olaba nti mulimu omuntu woba omukaliddemu n'omukaliramu ng'atya omufirisuuti yeetaaga omuntu nga olina ekibuli si kukozesa amawaggali nti tugenda kukozesa amawaggali okole kino osobola okukola ekintu silent linagamba nkuza ku office n'okola ng'ono gaalo bwe yakoze n'agenda mu lumu ye n'apaakinga genda mu lumu y'opaakinga eyambala kwata n'ensawo tali kiddira agenda kumanya nti ewammwe gye wava oyagalayo tebaakugobaayo naye tugenda ne twesiba ku wafirisuuti kimu bibiri ne wootokoze ensobi wookoze ensobi ng'okimanyi okoze ensobi kituufu weetonde kuba ffenna tukola ensobi woolaba nti kituufu wano nkoze ensobi mugamba amusori naye bino bye beeyogeza ebyo tokola bulungi nkuza ku ofiisi tokola bulungi nkuza Uganda mukwano awo teweetondanga teweegayiriranga eriyo abakyala abali eyo musobola okujulira nga mu butuufu mukama wali omukozeko ekintu ng'omwana ono kye yakola ng'eyali akuyisa obubi mukwano yatereera yakimanya nti omuntu gw'alina ewaabwe ayagalayo kimu bibiri era ewaabwe ajja kwagalayo ne we nnaamugamba nkuza wammwe nga yatereera abaana bakwatira ddala ensawo n'atuula n'ayambala n'amugamba take me back to the office nga bw'ogambye bwemba sikole naawe olaba bamunye okwegeza tokola bulungi ng'omugamba bwemba sikola bulungi njiza ku ofiisi olaba oba naddamu okubikugamba mbu tokola bulungi tajja kuddamu bikugamba ewantu w'okoze ensobi ng'okituufu ddala okimanyi okoze ensobi twetonde kuba tumanyi nti buli muntu yenna akola ensobi naye omufirisuuti ye muntu ajja just from nowhere neyekwasa akantu wakatini oba n'akuwayiriza nagamba ate nkuza ku ofiisi era nkuza mukwano oddukanga zambwa taliddamu kukyogera wuuyo babyeyogeza era twafuna mukazi omulala era twerererere tukuza gwe ku ofiisi nga bamwegayiridde nkubulira mukwano wobanga oli Uganda nga tonaba kutravolinga zino vidiyo ziraba ziyiteyitemuko zino vidiyo zigenda kuyamba omufirisuuti ye muntu ajoga n'ekintu kyakoze nga ye ng'omuntu nga yakikoze n'akiteeka kuggwa kutiisetiise bamanyi okwogera ebintu ebyo ng'omwezi gwe guweddeko ogenda kubanja salale n'atandika tokola bulungi era ngenda kutema omusaala kuza ku ofiisi mugambe ate otema ssente zange nsasula ontikko nzize Uganda bwemba nga sikola bulungi wallahi tali biddamu byeyogeza ajja kubunira ate nze nalabye omuntu atya baddi omuwala bw'atya naye ate omuwala bw'amanyiira bw'omulaga nti oli mubisi bw'omulaga nti oli mubisi akumanyiira so kyekyo zono omwana mwagadde bw'oba muyira ng'ayogerwa beddala nga mutuufu ayinza obutasobola kikola naye yayimiridde mbabuulire togayanga kyezinze yimirira ku bigere byo nze era mpulira n'omwana n'agamba kaakati omwalabu ate yankozewo ati yampayiriza kino mugambe leeta obukakafu obulaga nti nze yakikoze osobola okwogera n'omuntu nga tokambuwaddeye nga tokambuwadde tutaddeko na feesi egira naye inikamuwe ng'oli mukakkamu n'omugamba mama nze nkimanyi nti si nze nakikoze ne Katonda andaba era akimanyi naye bw'oba ng'okakasa nti nze yakikoze leeta obukakafu omutunule mu maaso omuwalabu mutunule mu maaso ng'oyogera totunula eno bbali totuna wansi musimba eriiso okakasiza ddala nze yakikoze leeta obukakafu
ate muyige n'okukozesaako ku Kurahani. Mulimu abawarabu abamu yesinga eddiini bagimanyi. Olaba ffe engeri gye tulwanamu entalo z'abankuba kyeyo ebiseera ebisinga. Tubazaako eno mu bitabo byogera bitya. Toyagala kusasula mukozi naye Kurahani egamba etya. Toyina okusasula omukozi nga n'entuyo ze tezinnakala. Kati n'okyogera n'omugamba ddala ddala okakasiza ddala. Bw'obanga oyagala Katonda nga bw'ogamba. Kino ky'olina okukola omukozi ng'akubanja emyezi bwe giti. Omuntu oyo waba yeefuula nnyo nti wa Katonda asaala buli ssaawa. Naawe kimutuuzeewo omugambe ddala mama ng'osaala ng'okkiririza mu Allah okakasa nze nakikoze. Naye nga kyekyewadeya ate vidiyo eno nze kangikomye wano eno naye nsuubira nti tufunyemu ekyokuyiga. Buli vidiyo gye nteekayo manyi nti abamu tufunamuko ekyokuyiga ne waabeemu oba babiri bayinza okufunamu ekyokuyiga. Kale tujja kuba nga tusinkana videos eziddako. Mwekuumireko badiya osobola okukonawo kade bwe yasubscribinga nga tewakona kade osobola okukakonako nti buli ka vidiyo kenteekayo tekakuyitako. Mweraba musule bulungi.